Olunaku lw'eggulo Obwakabaka bwavuddeyo ku maapu ya Uganda eri mu kutambula ku mikutu gimugatta abantu okutali Buganda wabula nga yasikiziddwa North Central ne South Central kyokka nga amawanga amalala gonna kwegali. Naye ng'ate ebifo ebirala nga Busoga, Ankole, Bunyoro birambikiddwa bulungi era nga biraga n'amawanga ago. Naye nga Buganda tereddwamu Central, North, Central, South. Kino bakiyise kya butaliimu na kujja abantu ba Ssaabasajja ku mulamwa. Era n'okutujja ku nteekateeka ze tuyina ezitwala Buganda ku ntikko. N'ababaka ba Parliament bavuddeyo ku nsonga eno. Kino bakikola mu bugenderevu okukyokooza Abaganda okulaba kiki banaakola kubanga si gwe mulundi ogusoose era baali bakikozeeko. Ne excuses zaabwe ze bawa mbusimanyi bubaakiza olwa data aliwo tebirina ngeri gye bikwatagana. Bano boogedde akabi akayinza okuddirira ku mbeera eno singa tetereezebwa. Bo bakimanyi nti without Buganda this country cannot move. Era okiraba ekigambo kyali Buganda ne bajjako ekigambo ba nekisigala Uganda. So for mukulu tumusabira ne banne abalina endowooza mbu olwanyisa Buganda oba owedde. Buganda nzibu nnyo. Kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekisimbiddwamu olunwe ki Uganda Bureau of Statistics kitangaazizza ku mbeera eno. Okusinziira ku mwogezi waakyo Didacus Okos agamba ensobi eyali yakolebwa ku maapu mu 2018 bo baagigonjoola dda. Kati yeebuuza abatambuza maapu eno ekigendererwa kyabwe. In fact, I'm still disturbed by the person who came up with that map and started putting it in public. That means that people don't even read, because if there is even the latest information which is talking about the population of this country by region, by tribe, by religion, it means that people are not reading. Awadde ekyokulabirako kya map gye baakafulumya mu kubala abantu okwakaggwa nga bw'erambika ekitundu kya Buganda n'amasaza gaamu. According to the latest census results, population census report, Buganda is indicated as Buganda and it has this total number of population. Bw'ati asabye Obwakabaka bwe buba nga bulina okwemulugunya kwonna busaanye bubatuukirire. Let them write to the Bureau, write to us. We shall remind them that we had a meeting in 2018 and this is what we discussed and agreed. Mu kiseera kino abantu bangi bavuddeyo ne boogera ebikankana naddala ku mikutu gimugatta abantu nga beemulugunya ku maapu eno okutali Buganda. Yobos gyegambye nti si ntuufu. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.